tugenda mu maaso n'okubanga ebyokulonda bikubwamu ebituli. Waliwo polling stations 1,223 ezizuuse nga tezaabalibwa. Amawulire obedda galiikinga ku intaneti okwo. Polling stations 1,200 okuva mu bitundu bya Wakiso, Kampala ne Mukono. Bino bye bitundu ebisinga okubaamu abalonzi. Bimaze okukakasibwa nti ebitundu bino obumu ku bululu obwadde buva mu Wakiso ne Kampala tebwabalibwa ku polling station 1,223. Jjukira okubala obululu kuno Electoral Commission yakutandikira mu Mambuka ne mu West mbu gye batandikira. Era tugenda yatandikira mu district ezo zemanyo obulungi nti Museveni yali aziwangudde okusinziira bwe bagamba aba Electoral Commission. Waliwo omuntu yangambye nti mu reporting ebyo mwanoonyereza temu reporting ebyo babakama. Bannange guno omulimu gwa mawulire. Mu mawulire to reporting agwe byomanyi o reporting abigambiddwa. Ndi tteeka lya mawulire. Newe bw'olina ky'omanyi nga tekiri authentic kimala. Ubunnange olw'ebizibu by'ensi you leave it aside. Mpaka likibeera authentic. Kakati bino mubyulidde 1,223 uncounted mu bitundu by'omu Wakiso, Mukono ne Kampala. Kampala esinga abalonzi abangi bakunukiza mu kakadde kamu n'ekitundu. Zaako ne Wakiso eri mu kakadde nga kamu n'emitwalo nga 10 na giijo. Bw'oba olina polling stations 1,200 z'otabaze, obwo obululu bubeera buyitirivu nnyo okubanga bukyusa results. Naye mwanattu Electoral Commission nga bwetawummula bweri okudefendinga egenze ne tweetinga. Negamba kituufu bakkiriza tebaabaze bululu buno obw'omu Wakiso obumu n'obw'e Kampala obuva ku polling station 2,000. Kati singa buli polling station ebanga erina just abalonzi 300 on average, obululu bubeera bumeka olowooza obeera tebubaliddwa. Oba okitegeera kale n'ebintu ebimu mwanattu bikusobera oba okitegeera bikusobera naye tuli mu Uganda ekkula. Kakati nno bo bagamba mbu okusinziira obululu bali babazeeko naddala obava mu West ne mu Northern Region, bagamba nti President Tebahabulwa Museveni yali amaze okuweza ebitundu 58 era mbu newe bandibaze buno obululu obutaabalibwa 1000 polling station 1,223 newe bandibubaze kebwina kye bali busobola kukyusa ku results President Museveni mbuze yali afunye aba Electoral Commission we batugambye, era batugambye mbu tewabadde na makulu. Ndowooza buno bumu ku bujulizi bannafa ba NUP bagenda okutandikirako kubanga omusajja we badde asinga okuba n'obuwagizi ekituufu kinti obululu bwe bumu ku bwo tebwabaliddwa. Teebereza gundi zino 1,200 my friend polling station ebifo ewalondera biba bungi nnyo. Nyinza n'okuba nga ndi wano neewana mbu nalonda nga ekifo we nalondera tebabala okubanga ati zaati zava we nalondera zaalaga nti Bobi Wine yafuna obululu 19 Museveni n'afuna 2. Kati nange nyinza okuba nga ndi omu ku abo be bataawala oba okitegeera nga nange nolera mu Wakiso. So kati mwanattu ebintu bikusobera. Nyinza okuba nange ndi omu ku abo be bataawala Uganda zaabu oba okitegeera. Abalina obuyinza babulina nnyo. Omanyi waliwo minisita gwe bakuba akalulu ono bamuyita Haruna Kasolo yagamba nze Haruna Kasolo n'ow'emyoga nze Haruna Kasolo nina obuyinza. Bamukubye akalulu simanyi oba akyakyogera okitegedde. Kale nno Uganda wetuli so byebyo Electoral Commission yegambye nti obutabala polling stations 1,200 tekirina nnyo kye kikyusaamuko era twasigadde kyekimu. Kale nno n'otunula n'ogamba owaye kiki ekiri wano mu ggwanga. Kale bye bigenda mu maaso sufa bye tusobola okuba nga tubatuusaako about what happened. Nze Wasu Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.